Emitwe gy'amawulire aba NUP bajjukidde bannaabwe abafiira mu struggle. Maama wa Weasel ayogedde ensonga ezirwanyanga mutabani we. Ddala Fred Lumbuye ali Uganda oba akyali Turkey? Owa AIM Global akwatiddwa. Anti Kaduuka atabukidde Bebe tukuleetedde saluuni ey'ebyafaayo wabula nga mu byewuunyisa tukuleetedde pasita eyalagidde abagoberezi be bamuziike nga mulamu then n'oluvannyuma azuukire nga Yesu. Galindirire mu bujjuvu. Mwebale kubeera ng'ate muntegera amatu baganda bange kyemukola nkitwalira ddala nga kyamakulu nnyo nnyini ddala. Mwebale mwenna abasubscribinga ku channel eno naawe atannaba bambi tandikira wano wennyini weegatte ku family eno tusobole okubeera ng'ate tutambula oleme kubeera ng'ate osuba eggwire lyonna erigenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate n'amawanga gonna agatwetoolodde. Amannya enzo Omumbejja Aisha Nassolo era obutakulwisa atandikire ate n'amawulire agagenze mu maaso n'okubeera nga gatuukawo mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate oba oliawo n'ensi ezo entonotono ezitwetoolodde. Era nga butereevu ntandise n'amawulire ate okuva mu kibiina ekya National Unity Platform wakiyite NUP nga bano bagattiddwa kati omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu oba gosobola okuyita Bobi Wine era nga bakuŋŋaanidde wali ate ekamooca okusobola ate bambi okubeera nga bajjukira emyoyo gy'abagenzi abo abantu abo abafiira mu struggle ekinajjukirwa nti mu biseera bya campaign bantu bangi nnyo bambi abafiirwa obulamu n'abalala ate okubeera nga bambi baafuna ebisago eby'amaanyi ku mibiri gyabwe. So bambi leero bakuŋŋaanya ate basobole okubeera nga bambi bajjukira abantu abo ababa bafaako ssaako ate n'abo abaafuna ebisago eby'amaanyi. Era bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti olunaku olwo lwanga 13 August bajja kubeera nga balukuza nga aba National Unity Platform. Era bw'atyo ajjukizza nti ku lunaku luno eno ekinajjukirwa nti Mata waabwe yasooka okufa Yasini Kawuma eyafiira ku lunaku luno nga 13 mu mwaka ogwali ogwa 2018. Bw'atyo yategeezezza nti ono kinajjukirwa nti yakubwa amasasi aba SFC military bw'atyo bambi n'afa we baali ate wali mu Arua by elections. So bw'atyo ategeezezza nti olunaku luno eno nga 13 August lwe lujja okubeera nga Heroes Day mu kibiina ate ekya National Unity Platform. Era okuva ku olwo olunaku bantu bangi bambi abazzenga bafa okugeza Rita Nabukenya, Dani Kyeyune, Hakimu Sekamwa, Francis Senteza n'abantu abalala bangi nnyo abazzenga bafa naye nga kyatandikira ku olwo olunaku omuntu eyasooka bambi we yafa nga 13 August mu mwaka ate ogwa 2018. So nga bambi bano abantu bazzenga bafa olw'okubeera nga bambi babadde nga balwanirira enkyukakyuka mu nsi yattu Uganda. Kale nno munnange geego ate agafa eyo mu kibiina ekya National Unity Platform etwongera ate okugumya abantu ate bambi abafiirwako abantu baabwe mu mbeera eyo. Katonda ayongere okubeera nga ate abagumya emitima ate bambi nabonna abafiira mu mbeera eyo Katonda asobole okubeera nga ate ayongere okubeera nga abawummuza mirembe ssaako n'okubeera nga emyoyo gyabwe bambi agiramuza kisa wabula nga nago tugavuddeko ate ye maama wa Weasel bambi maama wa Weasel maama wa Kamiliyoni n'abalala avuddeyo ate bambi n'ayogera ensonga lwaki batabani be bano balwana nnyo. Ekinajjukira nti omukulu ono Weasel Manizo ffenna gwe tumanyi obulungi yakubye ono DJ ayitibwa Beka Kaweesi aka Cyrus yamukubye bw'atyo n'amuleka mu kkubiro wabula ng'ekyamukubizza nakati abantu abamu tetunnasobola kubeera ng'ate tukitegeera wabula nga maama wa Weasel ono nga mannya ge ye mukyala Prosi Musoke Mayanja ono avuddeyo ate bambi wali ku NBS TV watyo n'ayogera ensonga lwaki batabani be bano balwana nnyo era ng'ensonga eri ku kubeera nga banywa nnyo omwenge ssaako n'ebispirits ebyenjawulo okugeza Red Label ate ne Tequila. Bw'atyo era avuddeyo n'awa batabani be amagezi n'abagamba bannange mwesonyiwe emyenge mwesonyiwe ebyo bispirits ebyenjawulo bye mukonsuminga mulekerawo okubeera nga ate mubikozesa atisitiko munywe bbiya yekka. Era bw'atyo ayongedde bambi okubeera nga ategeeza nti okuva Weasel ono bambi we yafiirwako munywanyi we radio bambi embeera ze zaakyuka okuva ku olwo alina obusungu bungi anywa nnyo omwenge ssaako ate munnange n'ebirala wabula nga bambi abantu mwenna abanywa omwenge olw'ebizibu ebyenjawulo ngenda basaba mulekerawo okubeera nga ate mugunywa kubanga era ne we mugunywa mutya we guba ggwako ebizibu we bijja okutandikira. So bannange omwenge mugwesonyiwa okubanga ekyamazima omuntu yenna wejja okoma okubeera ng'okozesa omwenge oguyitiridde gugenda kukyankalanya be abantu b'osanga nga balwana bakola ki
naye ate bantu bangi nnyo abafiiridde mu ezo embeera kubeera ng'anywedde mwenge n'atamira ne balwana ne bamukuba n'oluvannyuma ate munaye n'akola ki n'afa. So bannange twongere okubeera nga ate twegendereza ebintu bino wabula nga oyo naye tumutadde ku bbali. Tudda ku munnaffe Fred Kajubi Lumbuye. Ono ng'ennaku zino amawulire agali mu nkubo gagamba nti omusajja ono yandiba nga munnange ali Uganda era nga bamunoonyeza ettake ebamala gaamu bulago bamalira ddala budde. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'omuntu omu okufulumya certificate ng'eraga nti Lumbuye ono yakomawo dda nga nnya omwezi guno gwennyini ogw'omunaana. Wabula ng'ate kinajjukirwa nti abantu abasinga obungi bamunoonyeza ttake nga ba MP baffe okugeza zaake n'abalala bakyagumya bannayuganda nti Lumbuye mu butuufu tali Uganda. Era kinajjukirwa nti ne ku olwo olunaku lwennyini minisita Oryem lwe yavaayo n'agamba nti Lumbuye akomawo baamuteegera ku airport wabula Lumbuye teyalabikako. Era okuva ku olwo bazze nga batugamba nti Lumbuye akyali mu ggwanga erya ttake wabula ate agali mu nkubo gagamba nti Lumbuye bamunoonyeza ettake ku buli police station kwe basuubira Lumbuye talabikako n'akamu. So bano bavuddeyo ne certificate nga balaga nti Lumbuye nga nnya yafuluma eggwanga erya ttake era nga wetwogerera ali Uganda kubanga kinajjukirwa nti Lumbuye ono yakwatibwa nga 3 omwezi guno gwennyini ate nga nnya eno certificate lweraga nga naye woogirabaawo ku screen yo nti Lumbuye yakola ki yakomawo dda e Uganda. So bannange ebya Lumbuye byo tebitegeerekeka bya ngeri nga siiti wabula nga kyonna ekigenda mu maaso era tukakasa bulungi tujja kuba tukitegeera with time tujja kuba tukola ki tumanya wabula nga munaye geegagali mu nkuba abalala bagamba ali ttaki abalala bagamba Lumbuye yakomawo dda e Uganda era abamunoonyeza ettaki bamala budde. Wabula nga n'ebya Lumbuye munnange tubitadde ku bbali. Ate waliwo munnaye basajja bakulu abakwatiddwa bano nga bakola mu kampuni eyitibwa ya AIM Global. AIM Global yemu ku network marketing companies eziri mu Uganda wabula ng'eno yatandikira ate wali mu ggwanga erya Philippines. Wabula nga mu Uganda bantu bangi nnyo boogerera zino network marketing companies olw'ensonga nti tebategeera bulungi bintu bino we bitambula. Okusookera ddala bannannyinizo oba abakolera kampani ezo bajjubisa nnyo. Katono omusajja mukulu akwatiddwa lwakubeera nga abantu bangi nnyo babadde nga atwalako ensimbi mu ngeri y'obbasuubiza nti bajja kubeera nga bakola akakadde kamu buli wiiki. Kale n'olw'ensonga eyo azze nga abantu bangi nnyo bakuŋŋaanya bakazi bato oba basajja bato nga basuubira akakadde ako akamu buli wiiki kaatabayigiriza ngeri ki gye bagenda kubeera nga ate bakola ki nga bakakolamu. Ko nabo nti bannange akufumbira ey'omutwe naawe omufumbira ya bigere ne mwenkanya evvumbe era bageze bali bulungi mu ofiisi yaabwe nabo we batyo ne babaleetera poliisi era we batyo babayodde bagenda ate munange bakole ki babitebye. Wabula nga kampani zino mawanga amalala ag'ewabweru zikolera z'operatinga bulungi era abantu abamanyi obulungi ekyokukola bafuna mu kampani zino wabula lwakuba nti mu Uganda abantu abasinga obungi tebasomesa bannaabwe ku butya we basobola kubeera nga ate bakolera kampani zino ne bazijjamu nabo ekyo kye beetaaga. Bantu bangi nnyo bakomekereza nga baziyita zaabafere ate ne bano ababirimu stiru bajjubisa olina kugamba nti munnange ogenda kuba ofuna akakadde kamu buli wiiki buli lunaku naye ng'ate ekyamazima akola ki akulimba. So engeri gye bajjubisaamu bano abantu yeeyonoonera ddala ekintu kino ekya network marketing kubanga kinajjukirwa nti n'emabegako waliwo omusajja mukulu eyeetuga era lwa bintu bino era naye bagenda ne bamusuubiza ensi n'eggulu manya nga oleeta ssente n'oyingira ogenda kuba ofuna ssente weeziti buli wiiki kumbe baali bamulimba. Musajja atunaatunda byonna bye yalina ne yeewola n'okwewola olw'okuba agenda yingira eno kampani afune ezo ssente ze bamusuubiza. Owaayitawo akaseera nga be bamusuubiza mpewo musajja mukulu oyo bambi ne yejja mu budde. So bannange gwe wenna mpuliriza ng'oli omu ku ba network marketers bambi egamba abantu amazima tojjubisa abantu mujja baleetera ebizibu. Kakati bano nno bo munnange abatuuze babalabuukiridde era we batyo ne babatwala ku poliisi bakole ki babitebye. Kale nno munnaye bulira abantu amazima kiki kye balina okukola okubeera nga bafuna ezo ssente z'obasuubiza ze bagenda okufuna nga buli wiiki. Otherwise gy'onoyongera okubeera ng'osavuwaza n'olimba abantu gye mujja okukomya okubeera nga ate muvumaganya ekintu kino ekya network marketing. Wabula nga ago nago tugatadde ku bbali ate munange tukuleetedde saluuni ey'ebyafaayo era nga munnaye woogenda ogyerabirako awo mu kashoti clip era ng'eno abasajja bangi nnyo olwagirabyeko ne bagamba bannange nze yo saluuni n'enjigwako mwenjanga okusalira enviiri buli lunaku. Gyerabireko ate tugende mu maaso n'amawulire amalala.
Kansubire munaye saluuni ogirabye ng'omukyala ogyogerako ki ate naawe ng'omwami ogyogerako ki yabaffe wobeera mukyala n'omanya saluuni ekika ekyo osobola osindikayo bbaawo bamusalireyo enviiri oba munnange omusembereza ddala wala ekyo ate munnange nkikulekedde wabula ng'ate tuzzeeko mawulire amalala anti Kaduuka yavuddeyo obubi nnyo ate bw'atyo n'atabukira omusajja mukulu ono musician Bebe yavuddeyo n'amutabukira bubi nnyo najjukirwa nti Bebe Cool emabegako yalabikako awo ku NBS TV ku programu eyitibwa Uncut ono bwatyo ekintu ekyasinga okubeera nga kiwuniikiriza abantu kwe kubeera nga yakola statement eyeewuunyisa abantu bonna era ng'ono yagamba nti ye munnange gavumenti ekyamaanyi kyesinze omukolera kwe kubeera ng'ekola ki emuwadde obulamu kino kyewuunyisa nnyo abantu kuba munayefe abantu tukimanyi bulungi nti Katonda yakola ki yagaba obulamu wabula omukulu ono ye yagamba nti gavumenti kyesinze omukolera kwe kubeera nga ate bambi ekoze eki emuwadde obulamu wabula ngono bantu bangi nnyo bavuddeyo ne babeera nga ate bamucriticizinga olw'ekyo kye yakola nga nno mu bangi abavuddeyo ne anti Kaduuka munnange talutumidde mwana era bwe nti ngenda kulekerako vidiyo ye nga bw'atyo amutwalaganya wabula nga sinaba kubeera nga ate munnange ngikulekerako ate kansooke nkutwaleko mu byewuunyisa byenzize nabyo olunaku olwaleero era ng'ebyewuunyisa bino munnange ebivudde wali ate mu ggwanga erya Zambia eno munaye gye tusanze pasita ono nga munaye ye yalagidde abagoberezi be bamuziike nga mulamu ng'oluvannyuma lw'ennaku 3 musajja mukulu ono mbu yali ajja kuzuukira nga Yesu we yakola pasita ono abadde ategerekeseko ngeri ya James Sakala era nga chaachi ye ebadde eyitibwa Sakala Zion Church ono bw'atyo we yagamba abagoberezi be bamuziike nga mulamu munnange n'abagoberezi be tebaamutenguwa kubanga baali bamukiririzaamu nnyo ekisusse era we batyo bagenda nga basimantaana nga baleeta musajja mukulu ono we batyo nga bakola ki nga bamuziika nga mulamu wabula oluvannyuma lw'ennaku 3 ezo ze yabasuubiza nti ajja kuba azuukidde bagenda ate munnange basime ku ntaana era nga munnaye ne Yesu Bible weetugamba nti bagenda bamukebereko nga ye yazuukidde dda mu ntaana taliimu so n'abagoberezi bano we bazza ate bakole ki bakebere ku pasita waabwe ono yabagambye nti ajja kuzuukira wabula munnange okusima entaana to their surprise nga munnange pasita ono omukalu wajjo bino nno munnange byampuna kuba kati weebuuza nkaabe oba nseke nga naawe olabira ddala tokitegeera bantu bangi nnyo bavuddeyo ne beebuuza nti kiki ekyabadde mu bwongo bwa pasita ono ng'agamba abantu okubeera nga ate bamuziika nga mulamu mwoyo yamulabikidde n'amugamba nti munnange ojja kuzuukira kiki ekyamubadde mu bwongo wabula nga bannaye bapasita mwenna mulekerawo okubeera nga bannange mwesudde yakola ebisoboka ebitasoboka togezesa please togezesa kubanga ekyamazima toli Katonda buno obulamu bwamwe bumukolaki bumuzanyiramu so munnange pasita oyo bw'atyo naye bwe yayitiddeyo oba enkomereyo yabadde etuuse nga ye bw'atyo Katonda we yamugerera nti bw'alifa nze naabwe wabula nga munnaye wetwogerera pasita ono James Sakala owa Sakala Zion Church wali ate munange mu ggwanga erya Zambia wetwogerera zembuyaga ezikaza engoye muganda wange bye byate ebigenda mu maaso mu bapasitors wabula ennaku zino eby'abapasita nabyo byangeri nga siiti wabula nga ate munange byebyo byensobodde okubeera nga nkutuusako olunaku olwaleero kankulekereko vidiyo eno eya anti Kaduuka bw'atyo ng'atwalaganya musician Bebe Cool olw'ebyo ate munange byavaayo n'akola ki n'ayogera kankwagaliza ekiro ekirungi hakunkumira atakumira mpeera nkwagala nnyo nkwagalira ddala gwe ate na subscribing abambi subscribing oteekeko n'akadde such that buli vidiyo yonna gye nfulumya butereevu so okubeera nga ate munange okola ki ojekkanya era nkusaba naawe alabye vidiyo eno bambi gilikinge nga wonyumirwa ate vidiyo eno eya anti Kaduuka. Bye bye for now, toseetuka nkomawo. Sooka okwetonda nga nkwata ku ntobo y'omutima gwange njogera nkutte ku ntobo y'omutima gwange nga neetondera omutonzi w'eggulu n'ensi kabaka w'abakabaka Mukama Katonda omulamu atabongoota atukuumye atubeereddewo atukuumye nga tuli balamu nannyini mukka gwe tussa taata ow'ekisa Katonda ow'omu ggulu gwasinga bonna gwe nannyini buyinza nganze muwalawo n'akimanya Helen mboneredde bonereza nze kubanga nze ndi muzadde nkeera ku makya nenyingira negadanga n'omusajja nanteekamu amazzi naye kiba kisa kya amazzi g'omusajja
agagenda munze gwe wagampa era gwagagaba agamazzi gwagawa abasajja kabaka wabakabaka netonda kuva ku ntobo y'omutima gwange mukama nannyini ggulu n'ensi kitata sonyiwa kubanga ate bwe kiba kibonerezo kya bugwagwa na busiru wakisindika e Uganda kiri mu Uganda kyetokota kabaka wabakabaka netonda era nga mboneredde olw'okuba omuzadde eyeetikka amazzi g'omusajja agalimu sipaamu ezidduka yiriyiri ne mbanga nyina okuzaala omwana ate nenzaala omwana ow'obulenzi kubanga bagamba nti mukama buli muntu yenna akedde ku makya n'atula wansi n'azaala aba muzadde nyinza okuba nga sinze mbazaala mwenna abali mu nsi naye nze nalinda byekoleeba nalimbaddeko obukunya nfulumye omwana ate omwana gwe nsuubira agenda okuba nga mmwe mwenna abali mu ggwanga taata nenenya ndi ku maviivi nkutte ku ntobo y'omutima gwange gwe nannyini oxygen gwe nannyini muka gwe tussa gwe nannyini buyinza gwe nannyini buli kimu ositula amayinja n'ositula obuveera n'ositula ebitalina mukka ng'okozesa mpewo kitango ow'omugulu ne bikusinza nzaani alina akamu atasobola kwebaliza ekyo kabaka wabakabaka tusonyiwe olw'embuto ze twetikka ne tulwala kandida ku toileti z'olukale ne tugenda mu ddwaliro ne batuwa eddagala ne tujjanjabibwa ne tusigalamu n'embuto ezo kabaka wabakabaka ne tuzaala ndi mu maaso go nenenya olwa buli munnayuganda atategeera atalina magezi bannange nze nenenyeza kitange taata nsonyiwa ate era sonyiira ddala nze omuzadde bwe mmala okwetika olubuto ne ngenda muleeba nennumwa naye mukama nenzijamu omwana nga muwutta nga kiwowongole nga kisusunku ng'omwana akambagga nyabula mukama gwe kyogamba abantu ngabo tusobola baleka muleeba nekifiira muleeba ekyana ekiba nga tekirina magezi mukama naawe yagadde nnyo okutuswaza kifuse tuswadde ne tuswaluka awantu bonna ffe abakeera ku makya ne tuzaala tosobola kugamba nti nekyana tekigenda kubeera mu magezi nekifiira muleeba newe mbanga nze nkyetisse katonda wange tuboneredde zino zonna ekitubonyaabonya nsobi zaffe mazima ddala ekitubonyaabonya nsobi zaffe mukama baako kyokola kubanga oli waaviirayo n'agamba nti agaba obulamu si ggwe katonda wange ngambe ntya kabaka wabakabaka okwerumangana kuli mu Buganda wano zonna nsobi zaffe sonyiwa naye tugula amaaso ag'omwoyo kubanga kwokusoma tekyali n'okusoma kaba kujja okubanga ndaba nga tusomera bwereere because omuntu bw'atuula mu kirasi n'asoma n'amalayo obudde bwonna n'avaayo nga kiwowongole bw'ati kati kirasi zaati taata sonyiwa nze neetonda olwa Uganda yonna at large kabaka wabakabaka embuto z'olaba nga tezisaanidde kuzaalibwa abaana tuyambe ffe abeegadanzeebo kubanga abakazi tulina okwegadanga ekyo gwe wakikola abaana bafiire muleba bolanga ekyana kigenda kunfuukira ekizibu ku nsi kuno kitte kiveewo nyabula kabaka wabakabaka omwana ng'ali mu myaka 4 n'okusoba nga tannamanya nti gwagaba obulamu ebyana bijeewo amiina gamba munno nti amiina ata mukama katonda ng'ow'ekisa nannyini buyinza nannyini ggulu nansi nannyini muka gwe tussa nze muwalawo anti Kaduuka ng'omuzadde akeera ku makya ne bateekamu sipaamu ne neetikka omwana mu buwoomi obwa sekisi omungi kabaka wabakabaka tukwetondera tukwenenyeza tuboneredde mu Uganda etaliiko ayamba mu Uganda entumbaavu n'abantu abagirimu abasirusiru abagwawo tukwenenyeza kubanga mukama ositula empewo ebitalina muka ne bikusinza ne bisituka waggulu ne bibuyaana olw'obulungi bwo katonda wabakatonda twenenya ffe bannannyini kugenda ne twegadanga ne twetikka embuto mbutuwoomerwa sekisi kabaka wabakabaka nga gwe wamukola ne tubeeraawo ne tutandika okukuza embuto nabaana ne zaasama ne tutuula ku toilet ne tujjawo kabootongo oba infections ne tugenda amalwale ne batujjanja batuprotectinga abaana abali munda naye nga twetisse biwuttululu biwutta bitumbaavu bigwagwa binanfuusi binyampo byennyini ze simanyi na kumanya mukama kibonerezo kikyotadde kufa abalina amabe nyabo amabeere gange
Gandabiye kino kibonerezo kyennyini taata tukwenenyeza n'ekikolimo kyonna kiwasindika mu Uganda bw'okikwata n'okyetikka n'okijjamu kubanga tuboneredde tetutegeera tukkiriza nti tetutegeera tukkiriza nti bannange tuyonseza bwereere naye naffe tuweeyo ekyokuddibwamu kimu kyekyana ky'onoolabanga nga twetisse mu lubuto nga tekitegeera kifiire muleeba kifireyo naye bwolaba nga otonzeemu omwana gano mazzi buzzi gwatonda omwana gwatonda omuntu gwagaba obulamu gwalowooza nti kino kinaaba oba tekiibe ye gwe wekka kubanga obudde nga bukyakusaamu endo ogw'ekiro oleeta enzikiza ey'enkukunadde nga y'amaanyi olaga obuyinza bwo kabaka w'abakabaka bwe tutuuka okwegadanga n'abasajja n'olaba nga omusajja gw'ogenda okwegadanga naye tagwanidde kuzaalamu taata olubuto lulekeyo nawatali protection olubuto lulekeyo osobola okukigaana nti omuntu afuna lubuto kubanga obwo obuyinza bwo kikyo nnyo kyolaka n'abasajja ne tuzaala abaana n'owulira ng'omuntu tamanyi katonda nti gwennyini bulamu gwennyini buli kimu nyabo fuddenze nyabo bw'otuyamba n'otuggyako ebizibu by'abaana ng'abo Yesu Kristu katonda waaba katonda omunene nantameggwa Allah yonna gy'oli Allahu Akbar oli munene oli wa buyinza oli wa kitiibwa ebyanange ebyo ebitategeera kiki otulekayo tubikuza mu lubuto ebbanga lino lyonna nnyabo mabeere gange maama nze mukazi wattu akeera okubonaabona n'okeera ne weemwana okola ki ne weeyonja naye nga ne bye weeyonja temuli abaana abakuli mu lubuto muna temulimu balina amagezi ki ekigenda mu maaso Mukama Katonda omulamu ani atakumanyi nti gwennyini buli kimu ani atakumanyi nti gwennyini birina omukka n'ebitalina mukka ani bannanga omuntu ng'abonaabonedde mu Uganda etaliiko buyambi etaliiko muntu ategeera etaliiko muntu ayamba kikikyo bannanga omuntu nga waakubonerera taata tuboneredde buyinza tuboneredde kabaka tuboneredde omulungi taata tuboneredde tugyeko ekikolimo ekiri mu ggwanga lino Uganda yabeeranga for God and my country kati ya bizibu kati yabakumpanya kati banange kiki ekigenda mu maaso olaba omuntu okuweza emyaka 4 nga naye tamanyi nakumanya nti gwe mugabi wa bulamu kiki kyoyagala tusigaze mu ggwanga kabaka w'abakabaka Uganda gino ne oba okuteeka mu mataka gatwale Zanzibar n'otonda wempya kiki ekigenda mu maaso zendabye amabeere gange bannayo okuyonseza obwereere kabaka w'abakabaka bw'okimanya nti ono omuntu talina magezi tugenda kuyonseza bwereere kabaka w'abakabaka ng'olwo olubuto kisaane luvaamu nga bukyali sikuddawo nze nyonoona obudde nkaabe n'obwoka nveve ku lubuto myezi 9 nyonse tukalire obwoka tusibenga tutunula otuzaaza ebyana ebitategeera nange gamba nti amiina gamba muno nti amiina ebyana bwe bityo mwabatannazaala Mukama abibajje mu mbuto mwabatannazaala Mukama abisemberezeyo ddala mwabatannazaala tokirabako mabeere gange nnyabo gamba nti amiina kitange